ensonga bbiri lwaki omukyala takubulira kyayagala mu kisenge. Senga lwaki omukazi tambuulira kyayagala ne muzina buzinyi ne manya nti kino kyayagalira n'enkimuwa n'atuuka ku ntikko nange ne nsobola okubeera nga nfuna obuweerera. Senga mukazi wange ne bwe mubuuza nti hani kiki ky'oyagala? Wowe oyagala nkukwate, oyagala nkutambule ntya, oyagala nkuzine ntya? Nze senga omukyala wange tasobola kubuulira kyayagala. Omanyi lwaki omukazi tasobola kwatula oba tasobola kubuulira oba tasobola communicating freely n'akubulira kyayagala nga muli mu nsonga z'okwegatta? Ekisooka, abakyala batya okubeera judged, atya kyenandiise fear of judgment, atya okumujajinga, atya reaction yo bwegenda okubeera ng'otegedde byayagala. Tisinga mukazi omusajja ng'ono mugamba nti njagala kungwa bakuli, olowooza agenda ku reactinga atya? Kimuleetera okubeera nti tali comfortable enough okubeera ng'ayogera naawe ku nsonga ezo. But how do you resolve this issue bw'oba oyagala mukazi wa opening up? Ekisooka ky'olina okubeera ng'omanya mu abasajja njagala muteekewo embeera y'okuba nti okwogera ku nsonga z'okwezina it's not a taboo. Si kibi to tell someone what you want oba okumubuulira engeri gy'oyagalamu ekintu bwe tuba nga tutuuse mu nsonga z'okwegatta. Awo kigenda kuwa omukazi omwagaanya oba kigenda kuwa mukyala we omwagaanya okubeera nti agenda ku expressinga nga tatidde nti ogenda kumujajinga oba ogenda kukola ki. Mulage nti is okay to want things that are weird. Ate ne waba kiraba nti kiri weird oba ne waba awulira nti kiri weird kyayagala, it is fine to always speak up. It is fine to tell me. It is okay. I will not judge you. Naye bw'ona amulaga nti already oli judgmental alinza okubeera ng'atya. And maybe some women bakiyitamuko. Talinza okuba yabuulirako omusajja oba yagezaako okumulaga kyayagala, omusajja n'agaana okubeera ng'akola ki? Ng'akikola. Oba n'amulaga nti by'ongambye bya kisiru, bya kimalaaya, you know? Omukazi ono abeera nga kale ayinamu katrama ako oba ng'ayinamu fear ngeri stuck with her. Kati tamanyi gwe ogenda ku reacting otya. Singa amala gabikkula kamwake n'agamba nti munnange kino kyekiriwo oba kino kyenjagala, olinza okubeera ng'ate omuwa igino n'obeera ng'ate ogattira ddala wali already ewamuluma oba already kyatya okikonfaminga nti munnange abasajja tebababuulira kyakukola mu kitanda. Kati ne bw'omubuuza gw'okanya mubuuza nga gamba nze saagala figure it out yourself. Number 2, abakazi bennyini tebamanyi kye baagala. I'm telling you this. Omukazi abadde ne kyenandiise repetitive bad kwezina nga tafunangako musajja amutambula ebyaddala abeera tamanyi kyayagala mu kwezina. Tafiiringangako mubiri gwe, tamanyi kyayagala, tamanyi mubiri gwe kye gufiiringa. Kati oli mubuuza ebintu nga tabitegeera nga n'ekyokuddamu takimanyi. It is very true. Takimanyi. Era kyagamba nti nze simanyi kyenjagala kituufu takimanyi. Kwegamba experience ye yonna gy'abadde nayo okuva we yatandika okuzinibwa yaba amateur kankyogere bwentyo. Yaba fala. Tamanyi bwe kiwulikika, yamanyi kuteekawo omusajja n'abaako kyakola oba omusajja n'atuukiriza ebibye. Ye n'awulira nti ogwo guwedde era n'amanya nti that is the purpose I have to serve okituuka ku nsonga z'okwezina. Nga ye talina kigendererwa, talina kiruubirirwa era tagenda kugamba nti munnange njagala kino oba njagala kiri. Ng'alaba nga tasobola na kukyogera, she cannot bring herself to say such things nga bituuse mu nsonga z'okwegatta. Kati olina okutegeera nti wemba njagala omukyalo ono ambuulire kyayagala, nina okumuadvisinga. Nomba njagala omukyalo nambuulire kyayagala, nina okumuadvisinga oba okumulaga nti asobola okubeera free to open up to me. Asobola okumbuulira without any fear. Naye ate nsobola nti okumuleetera okuba nga mbuulira ebintu ebyo without any fear. Ekisookera ddala ky'olina okubeera ng'otegera oba ng'omanya. Bw'oba oli mu mukwano n'omukyalo oyo oba woba oli n'omukazi oyo nga muli mu nsonga z'okwegatta, gezaako oku exploring omubiri gwe. Communicate to her, omubuuze wano wakolera oba nedda. How do you feel nga nkutte wano? Owulira otya nga mpeeweese wano? Owulira otya nga ndi bwenti? Kigenda kukuyambako okutegeera mukyalawo ate n'ekigenda kumuyambako okwezuula n'okubeera ng'amanya omubiri gwe nti omubiri gwange gwe guno oba bwenti bwe mpulira nga bali mu kumpeeweeta. Bwenti bwe mpulira nga bali mu kumpeeweeta oba omusajja waba nkutte wano we wankolera. N'ekirala, you have to educate yourself. Mwembi gwe ne mukyalawo muyige okweteekamu obudde n'omanya nti ngenda kufunayo akadde ntegeera ebintu bino engeri gye nsobola okubeera nga mbitambuzaamu nga ndi n'omwagalwa wange. For example,
ngenda funayo akadde ntya oba ngenda kikwasaganya ntya nti wemba njagala okuzina mukazi wange bulungi nnyo oba wemba njagala mukazi wange ntegeere byayagala ngenda kusooka kutegeera bazina batya omukazi bulungi ye n'ekirala ne mukyala wange njagala tubisome ffenna social media yabajjira bino ebintu tubisomesa ku media abantu bedda they did not even get a chance abakazi bedda baamanyanga kimu kyakwebakawo kusanyusa musajja infact sina kumusanyusa kubeera mu buliri kweteekaawo ne weeyalaawo omusajja n'akola byayagala n'amala oba gw'omaze oba tomaze it doesn't matter bwe batyo bwe bakitambuzanga naye essaawa zino mulina omukisa nti osobola ogenda ku tiktok n'osangayo senga ng'asomesa ebintu ebirungi osobola ogenda ku youtube n'osangako senga ng'asomesa ebintu ebirimu amagezi osobola ogenda ku google n'okola research owuwo osobola okugula obutabo buyigiriza omukwano n'osoma obwo ne muyiga engeri y'okukola omukwano omutuufu nga temumaze just gagwa bugwe mu bikopo oba just gateebereza buteebereza omukazi ajja kutya okugamba oba tajja kugamba because naye kyayagala takimanyi muyambeko okwezuula mugayidinge mu nsonga y'okwezuula olwo lwagenda okutendereza nti ngalaba nti gwe katonda we tafunangako musajja amugamba ebyo by'omugambye kati afunye gwe bw'okimanyi nti waliwo abakyala nga ye akimanyi nti mu kwezi alina kubeera ng'akuwa buwi nga tamanyi nti n'omukazi alina okunyumirwa nga tamanyi nti n'omukazi alina okutuuka ku ntikko kati ng'olina kubimuyigiriza buyigiriza try to like oba olina channel gy'omanyi nti gy'ogoberera for example goberera Senga Faith era kolera invite her over musindikire bulinki ne bw'oba tomugambye nti omukyala oyo muwamatu naye bw'osanga akakunyumidde kamusindikire ate era omusaba okwegattako omugambe nandisabye okunneegattako tuwulirize ensomesa y'ono omukyala akantu kano keyogedde kanyumidde nabagamba wano nsomesa ebintu bingi byonna tolina biwuliriza londamu ebikugasa ebitakugasa birekera abalala birekera abalala abanaabiganyulwamu bw'ona amusindikira bukilipu nga 3 4 5 ajja kusikirizibwa okwegattako sigambye wano wokka oba olina gwende wala wosomera wolaba nti nsobola okugyawo knowledge yonna I'm very good with that I'm very okay with that nze siina mululu gendayo nayo gyeyo knowledge yeeyo giwa omukyala ajja kulabagawo wange omusajja ono ayeka ebintu bineeno ng'alaba oli ku mulamwa ajja biwa obudde nga tomukase ogenda okulaba nga munnange ekintu kikola kyekola kale nze nesigalira nga nze Senga Faith 256 mwebale kusubscribinga kulekinga no commenting omukama abanjagalire abankuumire temujjanga ku bantu bange abalungi mubeere bulungi mweraba baagala jjo mwerabira kusubscribinga once again n'okulikinga mwebale kwekuumira ku Senga Faith mukitegera tubeera ne live tubeera ne live zaffe okuva ku Monday paka Monday everyday Sunday olunaku olwaleero tugenda kubeera ne Singa and Searching ekiro abanoonya mbeetaaga okubasangayo eyo Singa and Searching tujja kubeerako ekiro mweraba yeah.